ebintu byokola birumya abalala nonno ne bakubuulira oluuso wakana ate nga bantu ba muno balina eŋŋambo bw'olina ekyatategedde agenda bunyisa manya nze kennina olutwe sirina mirembe buli bwennyumya n'omukazi bamanyi mwagala ensonga n'okubeewala kirimu obuzibu olundi kyekuuma nti atamaze kuyomba ebbuba lyatutondebwa sijja kwagana naye ggwe lya musajja wo lirimu ekirala kimmanyi wajjayo obufu obulimu ennanda n'ojja obumuliisa mmanyi okubaka kati bikwefuulidde tojja kunyirira buli lw'onoobulanga okudda musango ate nga ne bakadde bo bamanyi oli omu naye ggwe weefumbizza awataligabibwa manyanga n'ebikolimo bikunoonyereza gy'ovudde obonaabona awatali buweerero baali bampuliriza kiki kyennyimba nsaanidde bwe mmala okuyimba oluyimba olwo ne ndukuba wali kakumirizi anti twali twamanyira ebyaffe simutaddeeko lya mwami naye abawuliriza bayinza okunsonyiwa mwami kakumirizi kyava abuuza Ssaalongo Ddaani Mugula n'amugamba nti omusajja omuwulidde ko Ssaalongo mbadde ku byange naye nga yali waawo ng'atudde mbadde ku byange adde mutuwulire kozi alina akakodyo kwe kwetegereza kyayimbye leero nedde ne bwazeemu kyayimbye ng'ate nduddamu buto kale mukama nga nsaasira nga ndukuba wali ng'agamba omusajja ayimbidde ddala amakulu agaffe gali agadda ayimbye bulungi ne bangati awo bwe bamala okunsiima bonna n'abaaliwo awo waaliwo omwami omu yafa n'okufa bamuyitanga Kyambadde yakubangamu eŋŋoma omwo nga muzannyi wa katemba nga mukugu nnyo weebali nnyo abangamba nti ojja kujja nnaku z'omwezi nga 25 otusanga e Kampala sirinnyangako Kampala naye ekirungi ng'eyandeese Kampala amanyiyo kakati nno awo ennyingirira mu ndongo neewuuba emyezi gyalinga wakati w'esatu n'ena nga buli lwe ŋŋenda nti ate kakati pulogulaamu egenda kutambula bweti tetuyinza kumala gakutwala mu safaari kati tunabakola sirinyangako nze saayimbirako ndongo bweru nti nnengejja wagiyigira mu kyalo nagiyigira mu kyalo awaka wange nensituka nentwalibwa mu Entebbe era mwe natandikira okuyimirira mu bantu era Sulaiman yali mugonvu teyatwala bbanga nga nnyingiddemu naafa omusajja oyo ekikulu kye yali yeewulira nnyo ndowooza abantu abamu kye yavanga tabajjira bulungi mpulira nti yali musawo yaliko omusawo yali telefone operator mu ddwaliro ly'Entebbe Bugonga kati nga yenyinyalanyala nnyo ate ntunula yenga bw'omulaba kwegamba nga ayinza okukutiisa nga bekintu tekimunyumidde kegamba kati embeera ezo bwe zityo naye nga tiyali muyumbi nnyo ate ndalaba nga asaaganga ne banne kale oluusi baba ayogedde ebigambo ebito naye ng'asaaga n'abakulu banne zinnasulangako naye ne mu nnyumba obuzibu bwe munnange engeri gisaamala naye ebbanga ddene siyinza bukugamba nnyo ku stage yali atya ku stage yali musajja bangamba mbuka Lukumirizi ng'azannya oluyimba lwa Hirimu bannange Hirimu basiramu bannange abooluganda obutagaba abakazi nga baggwayo omusajja ng'afuna okwo sente naye ng'aluyimba akwata giteeno naawetamu ku mugongo bw'ati ng'agisuna nokkiriza nogati bannaye omusajja ono omusago obutagaba abasajja bakolanga ebintu keepu yange esooka ntamatta mwamu wakati wa 93 ne 94
wakati awo abange kenze luno nkaaye gwe nazzitukavaamu n'oli bwadda muli mujja kwesubya nga bye nnina biwoomerera gwe nagamba tekiwoomera biri lunaabalunkulu yesirinaga nereega gwe ng'ebiva ebyesiwaza eggwanga mukyabeeyono anaayagala kansembe gwe taayagala ekale naawe twabuka neetontunuulira kati n'abawala mwediime tiza abayimbi bannyiwa kale wulira bwaluseetula badde mwe mwadda ku mmeeza ne mwetippa obukete buno obumpi obululunkanya. Mukazi wattu Adijja bambi simwogerako bubi, mukazi wattu yafa dda naye omujjukirako yayimbako ne ku mukyala Naggujja baalimu era ye bumwe yalimu. Kaakati oluyimba olwo lwamwamiza okukalumanye buuti bwe ntuuka nga njiya luyimba olwo waffe Busujju eno nga nduyiiyiza omuntu gwe bayita Florence Namirimu. Ffenna twali bapya twajjira mu kaseera ke kamu ngako kakyali kawala nange ndi mu kalenzirenzi nga nduyiiya kubanga abapya bamanyi okwekusemberera nga beboogera ku byabe bali tebasobola kuba bali banene. Kakati bwe nduyiiya ati kanduyiiza muwala ono tugere tuyimbe nga naffe oluyimba luno anduwandiika nga ndutwala nga ndumuwa. Twalina mu safari y'e Masaka eyo bwe twagira gye twagenda nga muwa oluyimba nga mugamba yimba bwoti. Kakati yali tawuliranga ku jjita yaalwo. Kakati bwe agamba nti nkutte nga ndeeta jjita musuniramu jukira aveeri nga batanamanya. Kakati endonga eno yali mpya mbiseere enjoga eyo awuliriza mugamba nti tandika bwoti ogire omanyi wampaka mukaayanyi ngagamba nti sibitegeera. Kakati endongedde eri ate nze mu nga tubeera ngamba kati ate olwo Namirimu ate akutandika okukwata oluyimba nga lumaze okugira ki okwata. Kaakati awo Namirimu mugamba nti olabye oluyimba olwo nga kati oluyimba walukyusa. Nzibanno nze nga ndukyusizaawo si bwe lutyo be lwali naawe. Munnange Nansove bw'atyo bw'afuna oluyimba olwo kuba wambuuziza nti omulamwa gwali gwani naye nga saasookera mu bazira. Bwe tuva mu Entebbe tuba twavaayira ne Florence oyo twali tumaze twali twagattadde embeera yaffe. Kaakati bwe tuvaayo ne tukola ekyaffe ekirabo ngoma ndongo ne tutambulira muuka awo kyali nno kisituka. Olwo obusobozi mwe abaana abato mubujjawa obukola ekibiina? Obusobozi Mukama yabuleeta mu ngeri ya bumalirivu bazira. Kati nvamu ekyo ekibiina waliwo ensobi ezajjawo nga bw'omanyira abavubuka tebatuulira awo takula oludda olulala awo maaso awo entalo zitandika entalo zitandika ennyimba zeekubwa bannange ekyali awo. Olw'embeera eyo nga ogiwulira otya ekuyiso teyampisa bulungi. Kwegamba ekyasinga okunyega ye munnange bwe twali tunyigirizibwa ebiva mu nnyimba ezo ate okubanga naffe tugize tuti ekyo tekyampisa bulungi kubanga munnange nali mmanyi nti kye batutaddeko kijja kutunyweza wamu naye Katonda n'agaana. Kubanga nafuna omukisa nalima
nenima nnyo nensimuukola nga njagala okutegeera olutalo. Abasajja bano n'abaatundanga ennyimba ezo nabo baateekangawo embeera okubako ne mukola nnyo ng'oyagala okukakasa ye n'atunda naye nga ye yakuteeredde olutalo. Ebyo babikola nnyo ye banoonya ssente omusuubuzi muntu wanjawulo muuko. Ye bw'aba alina akyalaba nti wano wempetera kyaba alina okukola. Naye ng'oluyimba luli olwasooka olwa munnaffe gundi bambuuza Kase yambuuza yaŋŋamba nti olaba oluyimba omanyi oluyimba lwakutaddeko ndufulumye koze lunaaleeta ssente teyalunkubirako lutusuniremukko busunizi tugenda kwogerako kigambo just tulusunemu busuni oluyimba olwo saaluteekako nnyo nankani naye nga saalukuba nnyo kati ye amanye endongo n'agoberedde ebintu njagala ombuulire luyimba ki olwo lwe basunyamu nsabuddemu okasunemu katono nga wookasunya ojjako tumalirize endongo eno gifunyeemu ki? Endongo eno okujjako okufunako omuzungu n'omuntu bw'atyo naye nga si bangi naye sirina kyenkulaga nti kino sirina kyenjijjeemu. Mu nnyimba ezo zonna ze mwakola olina kyozeenyumirizaamu ng'ovudde ku nnyimba nti nayimba olina kyeweenyumirizaamu? Kakati kye neenyumirizaamu abantu bantwala ng'omuntu omutegeevu ekyo kimu. Ekirala ntambuddeko mu Uganda yange obutundu obumu ekyo kyekyokubiri. Kiri nkikugambye nti abantu bantwala ng'omuntu omutegeevu kwe kukussaamu ekitiibwa olwa music. Siyinza kubuulirayo birala bingi nti kino nakiri naki. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna, office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe egya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. Okay, kale bantu bange mbebaza okubanga mungoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Osobola okunsanga ku Facebook, ku TikTok ne wano ku YouTube. Giri emikutu emirala tuliyisamiriise kati ogenda kubanga ebintu byaffe ebisinga obisanga wano ku YouTube. Nsaba ti mutugoberere abalanga naffe namwe twongera okubebaza ti mwebale nnyo mwebalire ddala beba New Subs Fashions ku Sunset Arcade, Amas Closet, Photops and more. Abo bali ku Ham Shopping Brands, Brocodie Duka 252
netubeera ne Tattoo Corrections ku Ntinda Shopping Center, edduuka liri E09 B is a Hotel and Bar, bali Nsago. Netubeera ne Kikaya College and Vocational School Kosatwi Next International ne St. Michael Educational Center. Beetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamu mutusanga wano e Kasubi ku basooka kwa Plastage. Ate mwe abatambula nange mu nteekateeka eno eya Kadongo Kamu namwe mbeebaza. Kwosa n'abo abakiika ensingo mu bino bye tukola muzeeyi mutasinga baali bazibu. Si bazibu wabula baalina ekitiibwa ate nga bamanyi. Anti kati ekyo ekitiibwa ate oli gyakola ki gaafuula okuba nti baali bazibu kubanga baba bakuuma ekitiibwa weebale nnyo tebaali bazibu bw'atayagala kubeera ebintu bya kitiibwa nga woolaba awo waliwo ebyayitingana nti matendo nzibu olw'okuba oli ayagala standard. Nze wemba okugamba nze siriira ku sowaani nkyafu weebale ekitegeeza ezo oli n'aziyita entono. Oyo yeeronda totubuulira n'oyo naye buli kimu kano n'akalingiriza kalina akati so nga kyoliko kyekituufu. So tebaakuwa mukisa kaakati baali bampuliriza kiki kyennyimba nsaanidde bwe mmala okuyimba oluyimba olwo ne ndukuba wali kakumirizi anti twali twamanyira ebyaffe simutaddeeko lya mwami naye abawuliriza bayinza okunsonyiwa. Mwami Kakumirizi kyava abuuza Ssaalongo Ddaani Mugula n'amugamba nti omusajja omuwulidde ko Ssaalongo mbadde ku byange naye nga yali waawo ng'atudde mbadde ku byange adde mutuwulire kozi alina akakodyo kwe kwekakasa nakwetegereza kyayimbye leero nedde ne bwazeemu kyayimbye ng'ate ndudda mu buto kale mukama nga nsaasira nga ndukuba wali ng'agamba omusajja ayimbidde ddala amakulu agaffe gali agadda ayimbye bulungi. Ne bangati awo bwe bamala okunsiima bonna n'abaaliwo awo waaliwo omwami omu yafa n'okufa bamuyitanga Kyambadde yakubangamu eŋŋoma omwo nga muzannyi wa katemba nga mukugu nnyo weebale nnyo obamanyi naye munnange nga baŋŋamba nti ojja kujja nnaku z'omwezi nga 25 otusanga e Kampala. Sirinnyangako Kampala simanyi naye ekirungi ng'eyandeese Kampala amanyiyo. Kaakati nno awo ennyingirira mu ndongo neewuuba emyezi gyalinga wakati w'esatu n'ena nga buli lwe ŋŋenda nti ate kakati pulogulaamu egenda kutambula bweti genda kutambula bweti tetuyinza kumala gakutwala mu safaari nga tetunnabakola. Sirinyangako nze saayimbirako ndongo bweru nti nnengejja. Wagiyigira mu kyalo? Nagiyigira mu kyalo awaka wange nensituka nentwalibwa mu Entebbe era mwe natandikira okuyimirira mu bantu. Omulundi ogusooka okulinnya ku stage mwali ludda Kitiko Mutungu eno ng'ekajjansi omanyi ekajjansi naye waliyo ekifo eyo bakiyita Kitiko Mutungu gye natandike mwaka ky'obuliza okujjukira omwaka gwa 92 bitundu awo mwentandikira awo era Sulaiman yali mugonvu teyatwala bbanga nga nnyingiddemu n'afa. Yusooka onyumizeeko ku embeera za Sulaiman Mayanja siiwa zaali zitya Ssaalongo? Omusajja oyo ekikulu kye yali yeewulira nnyo. Ndowooza abantu abamu kye yavanga tabajjira bulungi. Mpulira nti yali musawo, yaliko omusawo.
yali telefone operator mu ddwaliro ly'Entebbe Bugonga. Kati nga yenyinyala nnyo ate ntunula yenga bw'omulaba kwegamba nga ayinza okutiisa nga bekintu tekimunyumidde kegamba kati embeera ezo bwe zityo naye nga tiyali muyumbi nnyo ate ndalaba nga asaaganga ne banne kale oluusi baba ayogedde ebigambo ebito naye nga asaaga n'abakulu banne zinnasulangako naye ne mu nnyumba obuzibu bwe munnange engeri gisaamala naye ebbanga ddene siyinza bukugamba nnyo. Ku stage yali atya? Ku stage yali musajja bangamba mbuka lukumirizi ng'azannya oluyimba lwa hirimu bannange hirimu basiramu bannange abooluganda obutagaba abakazi nga baggwayo omusajja ng'afuna ogwo sente naye ng'aluyimba akwata giteeno n'awetamu ku mugongo bw'ati ng'agisuna nokkiriza nogati bannaye omusajja ono omusago obutagaba abasajja bakolanga ebintu gwe naye ensi eno bwetyo yo mabuliro. So mutambudde? Tutambuddeko. Otambudde n'Entebbe otandise okukola mu budde ye Bugonga. Ofulumya ddi teepu y'esooka? Teepu yange esooka ntamattamu wakati wa 93 ne 94 wakati awo. Oluyimba nze nja kugamba oluyimba luli walufulumiza ku teepu ki? Luwa? Omululu gw'abakulu? Ebbuba. Si teepu y'ebbuba eyo si ebbuba kubanga kubanga 94 mwali mukola olutambi olwo lwaddamu okusitula Entebbe gitasinga second hand. Kati ku second hand ne luli luliwo olwasooka. Second hand ne lulwo luli lwe lwasooka. Ateekwa okuba 93 kubanga second hand si kwewaleetera omwana ogundi mwami Zuukuka Hadija yafa mukazi ani nanyini story yali eya mwami Zuukuka. Mwattu ekintu ekyo kitawaanya abantu naye kibatawaanyiza bwiriiri ngamba na ani kuggwe ne Hadija ani nanyini kuleeta mulamu ogwo. Mukazi wattu Hadija bambi simwogerako bubi mukazi wattu yafa dda naye omujjukirako yayimbako ne ku mukyala Naggujja baalimu era ye bumwe yalimu. Kaakati oluyimba olwo lwa mwami Zuukuka lumanye buuti bwe ntuuka nga njiya luyimba olwo waffe Busujju eno nga ndoyiiyiza omuntu gwe bayita Florence Namirimu ffenna twali bapya twajjira mu kaseera ke kamu ngako kakyali kawala nange ndi mu kalenzirenzi nga nduyiiya kubanga abapya bamanyi okwekusemberera nga beboogera ku byabe bali tebasobola kuba bali banene. Kakati bwe nduyiiya kati kanduyiiza muwala ono tugere tuyimbe nga naffe oluyimba luno kanduwandiika nga ndutwala nga ndumuwa twalina mu safari y'e Masaka eyo bwe twagira gye twagenda nga muwa oluyimba nga mugamba yimba bwoti. Kakati yali tawuliranga ku jjita yalo. Kakati bwe agamba nti nkutte nga ndeeta jjita nsuniramu jjukira aveeri nga batanamanya. Kakati endonga eno yali mpya mbiseera ebyo enjoga eyo awuliriza mugamba nti tandika bwoti ogire omanyi wampaka mukaayanyi ng'agamba nti sibitegeera. Kakati endongedde eri ate nze nga tubeerawo nga tutandika ng'abavubuka bwe bamanyi buli omu bw'abanga nga tutandika okwecunya batulaba mu safaari omwo tetukwatagana bulungi lwa luyimba olwo yagamba sijja nabbisobola
Mayanja oyo yasooka okutulaba abantu bano babadde batya safaari ng'etambula mu maaso naye nga batulaba tetuteredde munange naye kakati kubiramu nogira boti nze kakati ate byokuba sibitegeera leetegede naye abantu w'empaka naye aba muzibu nga tutuuka lunaku luddayo bwe tutuuka olunaku oluddayo mugenzi oyo Mayanja ng'aloopera banne mu ofiisi wali mu paaka enkadde nti bannaye abantu abo balina ensonga naye mubabuuze kiki ekibatawaanya nga babuuza omanyi yayagalanga nnyo Namirimu oyo omugenzi yayagalanga nnyo omuwala wama muwala jangu otubuulire kiki kibasumbuwa ndaba mukaina mwecunya oyo yaleeta oluyimba nze oluyimba bye yakola sisibitegeera agenda nakuba endongo geddeeri ate wamala kiki wama oluyimba nti nze naluyiiza ku ndongo era mpulira nga lugwamu nga mu ofiisi temuva gire kwata nankwata gire suna nansuna omugenzi Mayanja simwogerako byate saagala kulimba mu nsi eno ndi musajja mukulu ng'agamba bambi akawala ne bekagamba bituufu Nansova ali wali kuba kyekibuuzo kyewambuuzizza ye yasolozanga ku mulyango ali wali awulira ali wali atunula Saalongo Dani Mugula omanye ebigambo bye biba bitono atunula ate oba tajja kisobola katono okimukakako lwampaka nengamba ti oluyimba lwange lunsaze nze nga nduwulira konza oluyimba luno nga luzito omwana ono ng'ate ndumwagaliza kati bwe tubivaako nga tuddeeka jukira kwali kuwummula bwe nkomawo nga tugenda mu safaari oba yali yebulemezi Nansove nga mpita amala nze wange oluyimba lumpe njadduyimba waluleese konze ndulina munnange naye ono olusobola njadduyimba nga nsitula oluyimba nga nduwa mugenzi Nansove yalukwatira omwaka mulamba ng'omusajja gwe bayita Kato Alooni musajja yalina mujaasi n'ava mu magye kati gyali ebiseera ebyo yaddamu okunkubira nali simanyi nti gyali gwe yayitanga ng'amuwaayo kantu engeri gye yabeeranga ku mulyango ng'amuwaayo ebibiri agenda enywere wala gye ng'amusunira endongo Nansove ng'akwata luyimba omwaka mulamba n'alukwata olunaku lumu ne tuteeka oluyimba ku siteegi oluyimba ne lulyoka luwemula abantu baleeta ssente ebiseera ebyo ne batuwa ssente nenga ndi mukama nga mulungi oluyimba lubadde lunduma ate nali ndujja embirowoozo nga ndutadde konze biganye era ebintu ebimu bitwonoonekako nga tumaze gabirekaawo so byandibadde bya mugaso nengamba kati ate olwo Namirimu ate akutandika okukwata oluyimba nga lumaze okugira ki kaakati awo Namirimu mugamba nti olabye oluyimba olwo nga kati oluyimba walukyusa kunzibanno nze nga ndukyusizaawa si bwe lutyo be lwali naawe munnange Nansove bw'atyo bw'afuna oluyimba olwo kuba wambuuziza nti omulamwa gwali gwani kale bantu bange ebintu bino tubifunamu ekyokuyiga gwe omuyimbi omupya ali eyo gy'oli ng'osuubira nti wafunyeyo ebigambo 3 enkyogenda mu studio oluyimba luulwo olwafuluma 1994 naye nga bakulaga nti lwatambulira ddala ebbanga kumpi ya mwaka mulamba ng'omuntu akwata oluyimba olwo ate nga tebanalukola
wezizo otwala bbanga ki so mu kino jjamu nti weeteeketeeke okubanga osobola okolera abantu ebintu ebiri waffe okubeera nga biweebwa amatu mwe abeetaaga ennyimba zino ezakadongo kamu musange ekasubi kubasooka kwa plastage wojja n'ogulako oluyimba kyenkakasa nti oba owagidde omulimu gwange nange okunjagaliza ffe katonda muzeeyi waliwo be yagamba nti okugaggawala sijja kukwasa bukadde bwawamu wabula ngenda kuwangayo mutwalo buli lunaku oweenaaba nsuusizzaamu nkuweeyo 5-10 mpulira naye ozikozese bulungi ate munaye oli n'owulira nti yakubye eddiiru ya bukadde enkya n'atuuka nga n'ezikuba ennyonyi takola talinaawo okay kale olwo mulimu entebe gitasingazo ogivaamu ddi okwegatta ku kibiina kya bazira gitasingazo kaakati omwaka wabula ngutamwamu wenaveera mu entebe naye bwe gutaba ebityawo kubanga kyenzijjukira alubamu eyasookera ddala ey'abazira gitasingazi ndoza fuma mwezi gwa 7 ate nga yali lwali lutambiro obigoberera naye nga saasookera mu bazira bwe tuva mu entebe kuba twavaayira ne Florence oyo twali tumaze twali twagattadde embeera yaffe kaakati bwe tuvaayo ne tukola ekyaffe ekirabo ngoma ndongo ne tutambulira muukaawo kyali nno kisituka olwo obusobozi mu abaana abato mubujjawa obukola ekibiina obusobozi mukama yabuleeta mu ngeri ya bumalirivu obumalirivu bwatuwa okumalirira ne tukola ne tugenda tuyambibwako wakati awo nga tuli mukiyita ki struggle mukiyita biki okuyogana kwenkyuka mwagala okwetongola mwagala okola ki kakati nengenda ntandika okufuna era ekirooto biseera ebyo waaliwo omukyala bamuyita Fatuma Nabonya kozi baali bamuteekako linnya ki eryangwibwa abantu okumanya erya Kayirigi ng'alina eŋŋoma bantange omukazi yayimba eŋŋoma kaakati mu kutaataagana obwetutyo nange yayina engeri gy'ayogeraganyamu n'ekike eyali omutunzi w'ennyimba awo kaakati mugamba walina lwaggologgola awo ngenda nakunaabako naye nga ngalaamirizaawo ne mugamba wa naye oyinza okuyimba eŋŋoma teyanjeemera kugaa nti nze ebiki yagamba buga nti eŋŋoma nze nziye nentandika okuwandiika eŋŋoma nasookera ku luyimba basitudde n'amazzi bwe nti nagakosokomya mu kkubo nga ngenda mu kinaabiro nenkomawo nemugaa nti wandiika ekigambo kino kwata n'akantu ako kaleme kuvaako tyo gali wangu bwe nasooka okuwandiika olwobe lwaggwa nzizaako tobunze eŋŋambo osobola otukosunira mukaawo gali wangu wa ŋŋoma anti wano ku gita akatono ako omuntu kayinza okugira kaakati nno gali wangu simanyi bwe nnyinza kumusona kuba simukolangako practice gali wangu mwana wange gali wangu ate awo mba ngenda mugundi gwanyumira nnyo gali wangu kakati kati akantu ako nga nkawuliriza ku radio ewaffe ku kyalo nga tomanya ne Kampala ndituuka empulira naye nga akantu ako kankosa mu bwongo baakakubanga budde bwa kiro kagali wangu kantiisa uli kati olaba ng'emirere nga radio Uganda
kusaawa nga nnya walingawo program gyesinza kujjukira naye nga yalinga ya mirere naye nga ekyamazima basisobola kufuluma bweru tubeera ebweru ne bantuma mu nnyumba nga sitta kintu kye nali nsinga okutya kamba kukantiisangamu kosa negundi n'akagundi n'emirere kiki kyewafunangamu simanyi naye nga nali mpulira kati nga woowulira nti abaana bawulira ebiwuggulu n'abantu abakulu nange kati nkyabitya gwe wali wulidde ku biwuggulu biri ebirira ogulowooza ogunene biri bikanga twantijjukira ffe ebibira byali bikyaliwo ng'owulirira ddala n'okola kinaye nga ebyo nno tebintiisa nnyo naye omulere gwali kuntiisa simanyi oba kyali kyoba kituufu owandiise Galiwango bwe maliriza Galiwango nga nteekako tobunze eŋŋambo kaakati n'endala zonna we zajjiri kyavaamu ne tugaziya teepu eyo zikyanjala eyo yali yakubiri kyanjale eyo yali kugundi kuziba bbiri ziba bbiri yeyadda ku eriita ogundi amaanyi tolina naye teepu eyo yeyadda ku kayirigi teepu kyeyakola kati teepu eyo yatuwa amaanyi era yalimu omukisa togulabanga namirimu yali afunye olubuto naye nga bwe tufaanana nga tetumanye bwe bintu atambula kyokka namirimu nga wakulongoosa bulongoosa naye nga sente zimutwala e Rubaga teepu eyo yeyakola emirimu teepu ye yamutwala e Rubaga teepu ne tugifunako sente teepu ne batuwa n'ekirabo kya seeti ya ngoma ekike naye abasajja ng'ekike bakyasobola okuddamu simanyi nti bakyazuuka oli omusajja yali muzibu nnyo mu mbeera nga bwemutunuulira ne bw'aba ayogera ng'ayanguyiriza gweganguyinza okumutya naye nga talumya muntu yali musajja nnyo tuyingira ddi bazira kati nvamu ekyo ekibiina waliwo ensobi ezajjawo nga bw'omanyira abavubuka tebatuulira abo takula oludda olulala awo maaso awo entalo zitandiika ennyimba zeekubwa bannange ekyali awo olw'embeera eyo nga ogiwulira otya ekuyisa teyampisa bulungi kwegamba ekyasinga okunyiga ye munnange bwe twali tunyigirizibwa ebiva mu nnyimba ezo ate okubanga naffe tugize tuti ekyo tekyampisa bulungi kubanga munnange nali mmanyi nti kye batutaddeko kijja kutunyweza wamu naye Katonda n'agaana kubanga nafuna omukisa nalima nenima nnyo nensimonkola nga njagala okutegeera olutalo abasajja bano n'abatundanga ennyimba ezo nabo bateekangawo embeera okubako ne mukola nnyo ng'oyagala okukakasa ye n'atunda naye nga yakuteeredde olutalo ebyo babikola nnyo ye banoonya ssente omusuubuzi muntu wanjawulomuuko ye bw'aba ayina akyalaba nti wano empetera kyaba ayina okukola naye ng'oluyimba luli olwasooka olwa munnaffe gundi bambuuza kase yambuuza yaŋŋamba nti olaba oluyimba omanyi oluyimba lwakutaddeko ndufulumye koze lunaleeta ssente teyalunkubirako lutusuniremukko obusunizi tugenda kwogerako kigambo just tugusunemu busuni oluyimba olwo saaluteekako nnyo nankani naye nga saalukuba nnyo kati ye amanye endongo n'agoberedde ebintu njagala ombuulire luyimba ki olwo lwe basunya
sabuddemu okasune mu katono nga wookasune. Ojja kumbuulira mu comment section luyimba kyolwo lwe basunye. Okay. Kasa akubuuzizza. Ne mugamba nti lufulumi naye nga saaluwuliramu naye lwakola ssente mpitirivu nnyo era yakola ensobi obutampa ku ssente. Simwogerako bubi mu mukwano gwange ate kati ali mbizibu bingi naye nga ekyo tiyakola bulungi n'alibadde nja ku ssente ezo kubanga erinnya lyo lyatambulibwa ate lyanyigirizibwa. Kati embeera eyo ewaka awaka eri mu kyalo yo yanyiga etya? Yanyiga nnyo naye nga munnange engeri oli omuntu omukyala wange owawaka Katonda yamukola omutima gwe mugumu bagutya sirina bwenyiza gukubuulira mugumu nnyo ye bw'asalawo ekintu akisalawo n'akinyi waliwo ebitamuulya era yasirika takimbuuzanga nako nti kino lwaki kiri bwe kiti yabiwulira byonna kubanga yali talina kyakukola. Kati oli tuyina omwana mukulu kati yazaala ne baana banne kakati ate oba okyagamba ki wadde byayogerwa naye kati awo oba okyagenda kulwanyisa ki? Tukyali ne omuyovu Moses Wamala wobanga obaddeko nga tutandika ayina ekintu kyatugambye nti ye wa Butiko naye olw'okwagala ebinnya libangwire n'abagamba muli baddembe okusigala nga mumuyita Moses mumuyita omuyovu era tuwadde ekintu nti tuuleyo yonna gy'oli onoonyeyo basserwandagazi kale wowezayo peya y'abantu nga 6 oba 3 ojja otubuulire nti mpezezayo basserwandagazi bameka 3 woba tobawezezza ojja ntegeera lwaki bakadde be baatuula ne bamuwa eryo erya sserwandagazi. Okay, wuuyo tuli mu Bazira Guitar Singers. Tulina oluyimba ndowooza bwe tugenda okutulira ate oba oli Katonda wali baatuyambye tuliddamu omulundi omulala tugenda ku live. Kati oluyimba tuli oluli kuteekwe nkwasa okumpi kwasa kuno olumu ku luyimba lw'olusinga okunyumira lweru olw'ensonga zange ez'obuntu nti banyinange baafumbirwa ku kyalo kati bavaako abasinga ne babatwala omanyi obuzaale si bukuliro naye benga nti edda twawasanga enju yali eteredde kati olwo ennume ez'okukyalo nga nazo gye zeegirisiza waffe era ab'engabi oba abayise balyanga bagukozesanga mukisa okubeera nga bajja batutwalemu abafu mpulidde okuwasa okumpi saba olunfuniremukko okuwasa okumpi n'oba osobola otuwamu akapero ojja tuwamu abange kenze luno nkaaye gwenna situkavaamu n'oli bwadda muli mujja kwesubya nga byennina biwoomerera gwenna gamba tekiwoomera biriru n'abalunkulu yesirinaga nereega gwenga ebiva ebyesiwaza eggwanga mukyabeeyona anaayagala kansembe gwataayagala ekale naawe twabuka neetontunuulira kati n'abawala mwediime tiza abayimbi bannyiwa kale wulira bwaluseetula badde mwe mwadda ku mmeeza ne mwetippa obukete buno obumpi obululunkanya n'ebifaananyi ebingi gwaniyalagwa obugunyaati mu mpale ye n'atatengula muyomba mugenderera kuba abasajja n'ebyo bakola ebimu mmwe mu bibatuma nze ndiwo okubuulirira mu byenjogera omunaanafu n'ebibiri bikulabula muvubuka Sebazimbi nga n'omukyala gw'ofunye okwo kwavudde weesibye mugwa ow'okukyalo kw'oli gw'osiimye abalungi ndagala namuwasa mayiro ezisoba 3 ekimpi waakiri omwenda
naye okwo likundi kwegamba tomusembeza okuwasa kuno kumbi nze kye nalaba n'obuvune bwe nafuna sirikiddira simanye ebiyiika by'oyagala waweera nno tomba byanze tonzijuza ebitanneesera nzija nkulengeza amaggwa bw'oba omugezi ofunemu ssebo kuba nzija nkulabule. Kati mu luyimba olwo olinayo wayimba n'ogamba obanga onywamu olwo ne batumya omuntu omukulu omulaba ali awo n'ennyonta lwakuba tonamulaba kati nazijjukira twalina muzeeyi Kanole taatu mukama munze mirembe olwo bakodomi be nga nnyo nabo kati ako ne kanzijukizaako kati nti gwe mukodomi oba nazaala n'aweereza obubaka omutwalireko ekikundi ekifuluusi kye oba akadde tookafune munembolira anoonya n'amutwalira naye nga gwe mukadde bw'oyinza okugamba teta akuzaalira omukyala ng'akutumye. Kati n'ekirala mbu webabanga bamanyi bino ebyokweraguza omuddo buli lunaku olya twalayo kano akoze atya ate kati alalamuka twala kano gwe byoli obimanyi. Anti muzeeyi Ssebatalina we yali atunyumiza nti baana bange ensi eno nzibu naddala eriffe tulogebwa ku mirimu bino ebyoempalana ne tulogebwa ate nodda n'ewaka ng'okola ki naye ologebwa kati omusajja mu musaasiri atuuka ng'ali mu maka naye ng'aliwo ng'ekintu ntubamu bakoze eki bamumazeeko emirimu kituufu. enewe oluyimba olwo emboozi yalwo ebikuki ekyo kyo waliwo okulimba banno naye ebintu ebyo nabiraba. Yes. Bwe nkugamba nti nabiraba kyagala tonga nti wabirabawa kati bamala ne bafuna oluyimba olwo baluwulirako era balunangira buli kiseera kyewatukola kunze bannange bintu bya nsi yonna si mmwe kyabatuukako nammwe butuusi naye ky'abantu bonna ate nga butuufu ky'abantu bonna. Anti kati mwe muli ndabirwamu endabirwamu ekulaga ebikola ki ebiri emabega ate webanga osobola ogiyisaamu n'olaba n'eby'omu maaso bye bino bye binocular ebitangaza mwe musobola n'okutunulawa mu maaso kati gwe waluyimba nga tugambe wasinzirira ekalyankoko ewuwo nawe okimanyi nti nze nva ivukula nze akugamba amazima oliwo eri obuukakiira mbuukakiira waliwo n'owetololo nga n'oluganda talumanyi nga naye byakola ki byasanga okuwasa ow'ebusuuka kkubo era nonsonyiwa okuteekawo kano batugamba nti abantu abakulu ebintu byabwe byakikadde kati mulira ate byaleeta ogwo omulembe gwaggwawo dda kwegamba kyembadde nkugamba nti leediyo Uganda emanyi yaliwo emu kati kawaliwo neyo gye bagamba simi Buteebo yali era awo kati yali Buteebo katundu kati bagifuula district Buteebo district wewonosolo we baziika Fred Maise Petete Buteebo n'otambulako kilometers teziwera 5 ng'otuuse Petete Petete baziika Fred Maise ekimuli kya Roza era okuva awo Petete nodda era ku kyalo kyennyini ekyo Petete bwe baziika omuyimbi alinga jjajja w'Abagwere mu kuyimba omugenzi Benenego Nasuwa waliwo eyayimbanga oluyimba gwe nabuliranga waliwo omukwano gwange yamwagalanga nnyo mukano omwenge nesigala ne kafuweeta yali ani oyo ayinza okuba mu abo b'oyogera abo ab'emabega abo be bayimba gwe muli omwe yayimba oluyimba olwo naye nga balwagala naye badde nkugamba ekya Radio Uganda nga tomala gateekako buteesi luyimba ne bakuba naye kati ssente zino zirina kye zireese zigamba oli bwe baleeta oluyimba banaye ogenda n'owulira oluyimba nga balutadde ku leediyo gy'oba otaddeko yonna bwe Radio Uganda wonoogaana muzungu David nga yakuba waliwo radio eri nga yemuleetera abantu ab'obulango byebiyimba ebyandifaananye ng'ebyekikulu kakati ffe ne tubanga kati ne bwe tuyiiya ennyimba ezirimu ekinyusi
nti tebitutwale eri gwe naawe. Kati olina mpulira nabbi wagenda n'oyolesa obunabbi mu nnyimba zo ziringa 2 Uganda eggwawo badde n'oludde n'otubulirako naye nga nange ndumiisinga kasita olufunyi Uganda eggwawo okyalujjukirayo Lutambula kati kinneetagisa ennyimba ezimu kuzikolako bukozi bulakitiisi n'emintugawo nzigira kuba tekintwalira budde buwanvu kuddamu okuzigira ate munaddala ng'olwo kakati wagenda ne wabaawo ensonga nga zikwatagana ku ebintu bwe bityo naye nga tolina luyimba luno oyimbawo kati ate olwo lunkwatako nnyo okubanga mu mutwe lubeeramu. Kati waliwo nakasagga oluyimba ku ddembe ly'abakyala eryalirize n'obubi ng'otulaga obubi obuli mu ddembe nakasagga yalungiwa naye nga empisa za mulema tagambibwako be baana ennaku zino betulina kati omwana tatya kubeera nga simu abaali nga bamayumba 10 n'obeera kalyankoko olina n'obeera ku mutala gindi ne mu kibiina gindi n'obeera mu n'enduusi zonga ekyo kyennyini kati gwe nga wafuuka egondi seggwanga naye kati ku mulembe guno nti ogenda okusanga nga mwana muwala alina akatabo ke yawandiika leero wa muzungu ngenda kiyitirako ewa muzungu ate ensula wa wamala omwana omuwala ddala gwe mulembe muzeeye gwe tuli nkikkiriza kubanga neewunya ewaffe gy'owulira eyo ewala waliyo abeetunda ku bbaala ya Nakyo nengamba ti kalyango okuwala kale mulembe gutambula ate tunaagugamba nakasagga lutambula lutya nakasagga ogenda tubuulira nakasagga yemboozi ye wayiya luyiyo oba nalwo oyinawe wali olwesigamisa ebiseera ebisinga ebintu ebimu tubiraba kaakati ekintu ekyo bw'okiraba ku muzungu n'osirika ogenda okulaba ng'okirabye ku wamala ng'ate temuli mu kitundu kimu ne muzungu ogenda okulaba ng'okirabye n'ewalala omanya nti kino tekiri kuffeffekka abakirabye kiri mu bantu bangi n'olwekyo singa nkikola bwe nti abantu kiyinza okubayambako okumanya ebiri mu nsi era nakola oluyimba olwo nakasagga ne wabaayo eyo abanyiiga mukadde wange wakuba yafa naye yagamba nti najja nnyimba omwana oyo naye nga simuyimbanga nze nayimba luyimba naye bantu bangi nga kibakwatako naye ng'ebimu tubiraba tetutera nnyo kumala gagattagatta bintu by'otolabyeko ate era omanya n'obwongo bukugamba ti ne maaso gyebiri era ate bigenda nakuba bingi tusunemuko ku nakasagga namusuna naye nakuyimbiramu banange olubadde monde maze okuzinda engo abasajja mujje twekembe ndabe tulumbiddwa enkalu zinywedde banange mwe muze ku busesi enkona kenywe nekkooti olebebeze eralika tolinda byanja ndikirajjo kibyokulindiriza nerinda bujje buwera oyo tojoliza buvuma nali sityamu enkanonkano obwokubwogeranga lunyi naye kati ntya sikulimba abakazi banywedde nabalabanga ne mu mpale nga basika endabato konze musambe mukomoko ate munakolaki wookozi balinnya nkiraba luno olaba batwala nju eyiyo bwoya gye wakeera okunoonyeza enkokoto kye baatusooka gy'emikono olugono baalugema musimbule empi weepanka olabe bw'atakusibe okuzaala bw'oba kyekirabo mukama kyakulaze naye manya enja nti omukazi akutwala n'obitebya baluwa yejja ekuyita eri abalwanirizi
bemirembe gyabwe lwa mwana matati gakubuze bukaye leero bannanga abasajja tujjiddwa tova gwe woolinye enkulaga akabi bwe katuuse yoyo nakasaka ekyamazima watunula mulembe guno ngegugenda okuba ate asobola noonya oluyimba olwo olutereke omwana we oluwulirize kati mu myaka egijja 10 ate omwana we aligamba anko yawulirizanga oluyimba luno kumbe bano abasajja baalabanga ebintu kati gwe mulembe gwe tuliko omukyala akeera ano najja yayagala kyona kikutwala olw'ensonga kasita akuwamu engalike n'ogiramu bwoti kakati ate bongeddeko ekirala ajja wano n'olubuto lwe munda nga lutte lwakagwamu najja wano n'akwesigama kukakkana ng'azadde mwana bw'otoba musajja bwa ssente na magezi kati nga mmwe abasomyeko ti omwana ono kamutwale mu DNA kati ffe bisajja byatu maama ebintu abikutwalako nga n'omwana siwo nakirabye juzi waliwo omuwala yafiiridde mu kabenje abadde ku UCU ng'asoma amateeka baamulanze nnyo nange mutegedde yalina akakwata ku beti n'amboozi kituufu naye omusajja nti omwana omukyala yamuzaalira waka akuziza omwana emyaka 27 kati amala okugwa ku kabenje afudde taata we ali mu Amerika n'avaayo nti oyo mwana wange era omwana ne bamutwala ne bamuziika ludda lwe Buwama gye bamuziika Masaka lw'olyoko kwe bamuziika nga bamuziza yewaabwe ku Kijja omusajja abonyeebonye naani naye nga guli omuzingirikiti guli eri omusajja abonaabona kubanga omusajja akugamba mbadde n'abaana abalala nga n'omulimu gw'enkola si gwe guvaamu ssente zisobola okubeera nga asomesa omwana oyo ku ki n'abaana neyerekereza byonna asomesa omuntu omubaka Nambooze nali mwagala nnyo naye ekyamazima namukakkanyamu mu nkumbi abantu abamu tubalaba naye nga bambi bitiibwa ebali kubanga ekintu ekyo abantu kati ngaabo abagamba nti balwanirira ddembe lyago ekyo ekintu kyali kyangu okuvaayo ne boopeningira omusajja ono nti kituufu omwana ono naye si ki kubanga singa tubadde mu nsi ey'amateeka omulambo ogwo gwali teguziikibwa okutuusa nga bamaze either baguwona omusajja agenda aziika omwana we ono abadde alabirira oba bamale omuliyirira emyaka 27 omwana watuukira okuba nga akola amateeka fena tumanyi sente mmeka 27 era obwolumu Katonda waliwo ebintu ebijja naye nga biina ebiyambira era nabuuza nti ani eyafunamu n'eyafiirwa ku babiri ani eyafunamu n'eyafiirwa ku taata w'omwana oyo abadde alabirira ku maama n'oli abadde eri ebweru ndaba muzeeyi ono ow'emutungo kyamuluma ti sente ze zigenze naye ate yafunamu nti omutima gwe gwatoowolokoka omukyala yafiirwa kubanga yafiirwa obufumbo omwami yamugamba sibamu n'ebibyo ogende tokola ki yamugoba era nga n'embeera nze nange ekyo kye nalimu yamugoba genda omanyi ejjogo liyitiridde maka emyaka egyo mingi at least myaka nga 15 noyasa ekintu nofuna engeri gyoyasaamu omukyala yafiirwa omwana n'afiirwa n'okufumba sanga yali yeetegese nga tekimuluma anti kati omusajja lwaki yafunamu kyali likely nti omwana ono singa we yamala okugraduatinga obufumbo bwa muzeeyi bwali bugenda kufa kubanga omwana aseera na nnyina era omwana yali akimanyi nti awaali siweewa era kubanga balaga nti bamulabako ng'alanya oba atambula ng'omuganda naye ng'atambula ng'omuganda w'ebuwama sono omuganda waawa w'emutungo mpulidde ekitegeeza nti omwana oyo neeyandimaliriza ne baba nga bamuwadde digiri yafulumya emateeka
maama ono baali bagenda tandika okujooga omwami era bamalirize ng'obufumbo bukoze eki ew'omwami omwana nti aba afunye n'ekasente ng'agamba maama akuzimbidde ekyo kyennyini kati omusajja akola ki yefunamu ono obulumi omuluma ate oli ali mu Amerika anaagira kubanga naye ndaba akutuse simanyi nti anaamulowoozaako ono kati ne waba amulowoozaako obanga akulabiridde akoze ekyo omanye ebimu ku bitambuza obulamu akutuse awaguse awaguse anyway nze njagala tukonze ku program tugenda kubeera nga tubeerako ku live okay tumalirize endongo eno gifunyeemu ki endongo eno okujjako okufunako omuzungu n'omuntu bw'atyo naye nga si bangi naye sirina kyenkulaga nti kino sirina kyenjijjeemu mu nnyimba ezo zonna ze mwakola olina kyewozenyumirizaamu ng'ovudde ku nnyimba nti nayimba olina kyeweenyumirizaamu kakati kyennenyumirizaamu abantu bantwala ng'omuntu omutegeevu ekyo kimu ekirala ntambuddeko mu Uganda yange obutundu obumu ekyo kyekyokubiri kiri nkikugambye nti abantu bantwala ng'omuntu omutegeevu kwe kukussaamu ekitiibwa olwa music siyinza kubuulirayo birala bingi nti kino nakiri anyway omuntu oli gwe twogeddeko naye ansuubiza nti waaweewaawo tulijja ne tukukyalirako kansaba obulamu bubeerewo omanyi nga baga nti n'ak'omuntu si kante ebintu olunaku bikyuka naye bireme kukyuka ekirowoozo kisigale nga mwekiri lina ekintu kyenze nkubiriza abayimbi bonna nze leero nkukyazizza naye bw'oba ozzeeyo njagala oddeyo n'ebikolo by'emmwanyi bya 5,000 naye nga neeyanzizza njagala wonoobeeranga woobeeranga desizoni weetuuse ng'olaba Muzungu David nja kukikola nno otuulaawo nga bino anti endongo mukuba ya season bwe bandikugambye nti mugende e Masaka nga mu bikolo by'emitwalo 5 bye wagula oba n'oyongerako nga naawe obala nti season yange ey'e Masaka yiino wano nja kukikola waakiri ne banaaba bafunze ebitalina makulu nnyo kuba waliwo obuntu bwe tujja mu bubirabira omala galonda bulonzi tokamanyi na makulu naye ate waliwo abalinnye katingi awena n'olaba emmwanyi ng'egizerweti kyekyo ekintu kyenjagala obeere ng'okola awo ojagatirako ebirala by'onooba osobodde bikukuume mu bukadde naye neeyanzizza ate ekirowoozo ekyo amagezi ago nera gye naali gatutte naye bajjaga nti kakati alabye musajja era abasajja abo naye kankireko kitwalayo eyo mu kifo ky'okumpa ekyennyanja oba olimbadde era njazigula ngende nzisimbe era bw'oliyitayo mu myaka gyonna nkugaye nti jyayo nkutwale bwe naziteeka zizo bwe sinaziteekayo kati kuba omusana gugize era nja kuziteekayo bya 5,000 so n'omulala asobola osobola okunoonyako enamba y'omuyovu n'oba ng'ogifuna naawe n'omuteerako nsaba tetumuwaza nnyama ennyama asobola okugira ate muzeeyi kati n'okugira okumuleetera ebirwadde naye njagala ye ennyama agyeteera ewaka nga waatuuka asobola okubeera n'agamba bazzukulu mugende mundeetere endebe tetulina wano kasukaali oba kasabbuuni kituufu kikulu nnyo ebirowoozo ebyo byebale nnyo kale bantu bange tutuno tufunza ku budde tubadde n'omuyovu Moses Wamala omwami ono endongo eno agikubidde ddala ebbanga era weweebuuza abantu abamu ku bagasse ku kisaayi ky'okuyimba wano y'omu ku bo ku kisaayi ky'amasanyu naddala ffe abasanyukira ku intaneti omwami ono oluyimba ndowooza olumu ku olwo olukoze
challenges empitirivu olwa Flora ngali ne Florence Namirimu ye omuyuvu Moses Wamala. Kale ebintu bino abantu bano singa nga tubasinkana baganda baffe abali eyo n'abasobola okubatuukirirako mu bungi tetubalyako sente kubakuŋŋaanya kubafunirako sente nti kubanga abasinga tebakola nti babakuŋŋaanya n'akubira omuzeeyi gundi owejje ndi jangu mujje olw'okuba abamu muba temumanyi agenda eri emabega ne bagamba kale tuteekeko emikono emukwabuka abakwaddeyo ebiri nejjikuzaayo kalyankoko osigazaako sukasukaali ate kali ludda wa munnange ye ngadde eri ng'akuba mpiiyi era ng'oyagala okumanya ebintu ebyo ofunayo oluyimba lwa erinnya tirinvudde mu mutwe oluyimba lwange naye lwali lutegeeza ku bintu ebyo kati ne wabaayo n'olulala nyimba za nti zinva mu mutwe nazo nnyingi bulala kakati nga lugamba nti waliwo naye ate oteekwa okuba nga oluyina waliwo okugenda n'awaka nga yali alya n'eggi wiiki okutta ennya buli lwogenda eggiiko tekyatabuka era nalwo lwawamala njiza amagezi g'okwandaazanga ebigambo ebyo bikutegeeza ekiri munda singa oba oluwuliriza oba oluyina waliwo omwami asinga okwegomba kagumba weekoge ayagala nnyo oluyimba lwe sisitudde fujjo sisitudde fujjo omutwe gwalwo oba gwali kugamba kyakonna akagambo wekalimu oba si lwange kati oba oli amuzeeyi nga twolekera okubeera nga tufundikira puroguramu y'olwaleero nsaba otukonereko akayimba ka Flora era emboozi eyo mwava ku ki oluyimba olwo waliwo akasession kengenda okubuuza nze ng'omuntu abalala banakwebuuliza naye ogamba naalukuyimbira kuba omanyi muno akuyambako okutandika naye kati fulogwa ebintu byokola birumya abalala muno ne bakubuulira oluusi owakana ate nga abantu ba muno balina eŋŋambo olina ekyatategedde agenda abunyisa manya nze kennina olutwe sirina mirembe buli lwennyumya n'omukazi bamanyi mwagala ensonga n'okubeewala kirimu obuzibu olundi kyekuuma nti atamaze kuyomba ebbuba lyatutonde basijja kwakana naye ggwe lya musajja wo lirimu ekirala kimmanyi wajjayo obufu obulimu ennanda n'ojja obumuliisa mumanyi okubaka kati bikwefuulidde tojja kunyirira buli lw'onobulangawo okudda musango ate nga ne bakadde bo bamanyi oli omu naye ggwe weefumbiza awataligabibwa manyanga n'ebikolimo bikunoonyereza gy'ovudde obonaabona awatali buweerero alina obugambo buli bwe yakugamba erenga oluyimba luggwako eggwanga abantu ndowooza nga tomanyi nnyo Luganda bangi baba nga tebategedde era wotunuulira tutudde wano oyinza okuba ng'ogamba nti naye musajja gwe kati ng'ompoomereza naye ng'okola bw'oti munda goba ne tageti y'endala obutuufu tetuyinza kukwatagana ng'olinamu amajimbi g'osindikira munno temuyinza kukola kiramu lwakuba nti nno obudde butuweddeko nina ebintu bye naali kunyumiriza naye lwakuba nti kati ffe emyaka egyaffe neetooloola nja kukaluubiriza kakati olunaku lumu kwe namanyira nti abantu okuba awamu nga mussa kimu muyina ekintu kye mutuukako nkunyumiriza Dani Mugula Ssaalongo
Kakumirizi, Suleimani Mayanja ne Vincent Muwonge. Abantu abo bawulidde mu group nga bavuddemu nga be babadde emitwe. Kwaliko n'omukyala bamuyita Rose Nanteza. Yali muzannyi nnyo mu group nga munene. Baali bagenda bweru naye ng'olunaku terunnamanyika. Ne bagenda batiimu ba pulogulaamu y'essingo ne tuyingira Ssingo. Tuba tunaatera okutuuka emubende nga wakubwawo misana. Simanyi oba omanyiwo obulungi waliwo ekinaakale bakiyita palishoro bakituula mu misana kiwanvu twakubangawo misana ssaawa 9 nga muggulamu. Kakati bagenda baleka batugambye Ssaalongo oyo agamba nti tewali kuddayo naye teebereza abanene bonna babajje mu gurupu bagenze bweru ne bagamba mulina okukola kubanga emmotoka eno ebangibwa ebiseera ebwe yali ebwangibwako emitwalo 6 bajja gisika woofiisi eyagala ssente mugende mukubenda okukoffe Katonda wattu gwe gundi tubyogerera wano namalala gammwe ga biseera bino naye ssebo abantu abo nga bemba kumenyedde obategedde okubajja mu gurupu n'obasikoolamu omulundi gumu bekku ne tusigala omuyeeye gw'abato. Katonda wattu oyinza n'okudduka emisinde naye nga batulekedde ebyuma emmotoka biki onodduka obirekawa temuddayo mukole safaari mugimaleko paka lwe tunaakomawo ne tukola nze gwe baalekawo ng'omukulu aliko olukiiko lwali lw'abantu 6 nga nze nninga Ddaani Mugula omugenzi oyo Nansove yali ku mulyango tugamba Katonda wattu ffenna emitima gyatugwa wala nga tugenda kugata tutya abasajja abo mu bantu twakuba endongola gwa twasookereyo mu Bunankani ne lutuuka olunaku lwawe emubende tuyingira mubende naye buli omu yanoonyanga munne ne tutuula mu lukiiko tugamba tugenda kukolera batutya abantu bano emisana ttuku. Kakati bwandibadde n'ekiro mubabuzaabuze ye mutya ne bwe buba kiro mamanya ekipande kiri wali kwebali ku kipande bali abaagenda kakati banna naye twakuba endongolo okuba twali bumu nga tulina twamalirira lwakuba nti omutima gwonna guli bumu ffenna tutya bagenda otukuba n'ebyuma babyase n'emmotoka bajooki twateekateeka so siri gyerabira ku bantu be twali nabo bwa Kasalini Namatovu omumanyi nakuga Muwonge baali bagenze mwanyina Muwonge twakuba endongo emisana abantu ne batutunuulira bwe bati nga tebassa twateekateeka endongo nga si yakuwummuza byo byokumala buno bwe bakuba ani addakono obwo bwe buti obuntu twabugoba mu kisaawe ne tugamba tewabaakola bwati twagala luyimba ku luyimba oli aba anaatera okukyusa ensingo ng'ate kintu kika twakuba endongo eyakasameeme abantu abaami n'abakyala baatugamba bwe twatuuka wakati ne tugisala ne tuyiriza tugamba naye kino nakino abakulu babiri ne basirika ne bagati mukuba eggwa endongo nga balinga abakyala nga teyasoose kusiiba kati awo n'alaba emikolo nga kiri malidaadi badde nno okunyomba naye munnange era bwe twamaliza ne bagamba nti abakulu be badda mukomangawo naye mwebale bannange ekyo ne kintegeeza omutima oguli obumu kwolwo twakkiriziganya ffenna tuba omuntu ogwo naye kitulemye mu nsi ey'abantu abaliwo kati oli bw'asanga Wamala Moses amuvuma buvumi ebikadde byaggwako taataala eri akati abantu abalikoledde awamu naawe n'obaayo n'otugezi n'otukasukira muno naye n'abaayo n'otutwe n'atuleeta kati tulina ekintu ekikyamu mu bintu byaffe bino oli bw'aba akuyise ye jangu tukole bw'oleeta amagezi ojja kutwala ekibiina kwegamba tulina ebintu ebitategeerekeka
biryawo kyekintamiza ayagala abeere munene oba ategeera oba takola batategeera oba agattako batakola tombola nze ntunuulira abantu muyinza okwesanga nga munnanga olaba oli atunda mitayimbwa oli atunda mukene naye nga beewalana kale n'ogamba kati awo ekyandibeewalanyiza kiki kubanga tebafaanaganya mulimu okirabye gwanga liremeddwa okwekuŋŋaanya. Okay muzeeyi mu ndongo eno nga mugikubye ennaku zino tulaba bookya n'okukuba abayimbi mwali mutuuseeko ku nsasagga eyo nga mulina emukubidde nze nga nekiba nga kirina okweyimirira nze sijja kulimba sirina lunaku lwenzijukira nti baatukuba oba twalimba omuntu nga taliiwo oba ki sirina wenja kugamba okujjako nga gwe oŋŋambye nti ate baatugamba nti bagubira gini nenzijjawo obulimba just mbadde mbuuzabuuza era nga nkiza ku bayimbi baffe bana b'ennaku zino nti lwaki bo emigo gibayitamu nnyo nga bino bye baategese oba bye bayambisaako okubeera nga batuusa ku bantu obubaka bye bina okubanunula. Ensonga esookera ddala nze nina bingi byenjiza essaawa eno ebbanga lino lyengeze kubanga awaka twayambibwa waliwo amasannyalaze baatuleeterayo olusannyalaze ewaffe lwakuba nti muno bagavaavaako naye ntuula nentunuulira abantu abo bagenda ne basaako ebivulu byabwe nennoonya ekinansanyusa mu bwongo bwange ŋŋende nakyo nekimbula. Yes. Ekyo kinyiiza abantu abo wadde abasinga babeera mu kwekyakalira bo baagala kunywa kukola ki naye mubaamu abazze okunyumirwa ne batafuna kintu ekyo. Ffe luli twayimbanga ebintu abantu bye bagamba nti ebyo bikadde n'otegekera abantu omuzannyo ogw'ennyumba enfunda ng'ate olina abaana ngeza bugeza namwe abakulu musula wano nga muli babiri nno so kwekemu muntu n'anyumirwa nga bw'afuna ekintu kyagenda nakyo era bw'anadda awaka kirambulinga nti kyogabana naye kati okinoonya mu bivulu tokiraba. Alo kiki muwube emikono bwe muti kati noonyamu ekinyumira omuntu lwakuba kino ekintu naali kyogedde naye bakiyinza okunyiiza abalala n'ekinyiiza naye nga kiyigiriza kubanga nze maama we yalinga ng'akubuulirira akugambye ebigambo bino nkimanyi si birungi nkunyiiziza naye oba weebase ekirungi kale obifumiitirizeeko. waliwo ekibuulo ekimu kyannalimu nga baleese bannaffe abamu nentunuulira ekigendererwa ky'abantu abalabi oli we yafuluma mu lutimbe nali eno mabega nga nange namaze dde okuyimba nzize ntono naye abantu nga tebafaayo kutunuulira oyo ekiba kyabaleese kirala bakutte ecupa zaabwe ez'omwenge bali mu kuzina abalala beekutte nandi amakulu ge gano ffe kati tubamenya olina kutuula wano oli akusanyuse nga twagala oyige namu kati mibiri nakukyusa mutwe kakati awo bannaffe temutonyeegira naye ffe abali mu kyalo kati tutunuulidde eggwanga gye liraze anaatereeza eggwanga lino simanyi nti anaaba gyali lirina we liraze awazibu. Obugambo obusembayo njagala nsabe bambi abantu abangoberera abaagala ebintu byange byenkola munzizeamu n'amaanyi kaakati mba njagala okuggwekerera okubiviirako ddala mbitembe kasukeeri ate ne muzungu n'angamba jangu tukole kana ate amaanyi ne gadda abe mpulire pannanga omukyala w'ebweru maama mukama agira akuwangaaza nsiimye nnyo byonkoledde bannange mwebale
Okay, kale n'abalala mwami Ssentongo gyali. Mwami Ssentongo. Buna kuba batwetaaga ku live. Waliwo muzzukulu wa Mzee Matia Luyima ye yakola ku nteekateeka eno okubanga tusobola okujja tubeere kimu. Bambi. Waliwo Mama Shukrani omukyala oyo ali Masaka. Omu ku bakyala bange. Bambi. N'abakyala bangi. Ese. Nze nakula ngamba buli mukyala abeera maama. Abeera maama. Ekitegeeza abeera maama w'abaana. Abeera maama wo. Abeera jjajjaawo basengaawo. Kituufu. Oba okubeera muwala we oba mwana we. Kale bwe ntyo buli omu muwa kategore mwakola ki mwagwa bangi abaateekawo n'ateekawo bweziti n'oli bweziti n'oli bweziti. Kale muzeeyi tuddemu ate omulundi omulala. Beebale nnyo beebalire ddala. Katusuubire nti tujja kufunayo ekintu ekisingako wano ku mulundi oguddako tugende ku session eddako. Kale ssebo. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park. Yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet, ffe tukyasinze okutuusaako ebyambalo eby'omulembe. Okuva e China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center, opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.
Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa. Ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7. Chikaya College School. Education for development.